abantu abasabire mutundwe abali kuno ku TikTok ne ku YouTube ne ku Facebook ne ku Twitter oba gye bayita X balina okukimanya nti kubanga balina ekifaananyi kye basiize mu saturation nti beegulidde erinnya mu kuvuma ebifo by'omenye biwulidde ebifo by'omenye tebite ebikwatagana nakyo yogerako beegulidde erinnya mu kuvuma nti tebasooka kuwuliriza ekintu oyogedde ki ogambye ki bakuvumirawo kona ku ABC gwekoona ku ABC tebakulinda kulya ki tebakulinda kuzza kukira bakuvumirawo naye nga abantu ab'emutundwe kimanyiddwa kirina ku record nti tuli bantu ba mwoyo. Export TV to the world. Obulabi Export TV tuba tuyingiddewo obutereevu okubanga tukuweereza gwe omwagala waffe nga wenna ali obuli w'eggwanga oba ali mu ggwanga wenna w'otulabidde munnaye so akumenya ne banga mbamalayo mwenna abagazi ba Expo mbatumirako era mbagalira ddala. Ensonga nno etuleese akapalo olunaku lwaleero nsonga eri siriasi mu nkobambi. Musumba Sekitoleko Peter bwe naye olunaku olwaleero mu studio wano wennyini nnaku ntono nnyo emabega nnaku nga 14 yavaayo n'abaako storage yatukolera ng'alina byatusomesa nga bulijjo. Naye kusinziira ku nze ndowooza abantu abamu bamutegeera bubi era ne bamuwandira omuliro mungi. So kwe kugamba nti Musumba Peter munnaaye tewandibadde ng'otuuleyo ng'abantu bawanda ng'abasumba abasinga bakikola saabasinga in fact abasumba ab'e Uganda bo bagufuula muze nti omuntu wamukwata obubi adderi n'atuula n'amuwendulira amagye ne gaba ngakola ki ngagamukolako ne mugaba munnaaye Musumba Peter tubeere nga tukikolako ng'obudde bukyali tuleme okwewala okukyama nga bwe tulabirako obabeera bakwata ekkubo ekyamu. So olunaku lwaleero azze okubeera nga atangaaza n'okubeera nga yanukula kubamu abalumbye n'obukambwe. So nsaba tubeere nga tutambuza story eno era batuukeko bonna abagira luli ne bakambuwala. Nsaba tubeere nga tugibatuusaako era bafune obubaka bwabwe obw'okuba nga tubaddamu. Mukama yeebazibwe Musumba. Amiina so Mukama yeebazibwe sebo. Amiina. Abantu abalaba obukambwe munnange abantu nabalaba bwe nayogera ku Pastor Tom ku biki byazze ankolera oba byatukoledde mu mulembe guno sijja gamba nze kawalo ne baganda baffe bangi abali mu Uganda n'abali wabweru w'eggwanga mutundwe mu kubuweereza obuze butusitula ate nga kituufu tewali. Oh yes. Naye olw'okubanga mu Uganda twajjirwa omuzungu yagamba ate mbadde nkimanyi mu byakuwandiika yagamba nti bw'oba oyagala ebintu wano mu Africa okubikweka abantu biteeke mu buwandiike. Kati byavuddeyo mu buwandiike naye ate kati bino nabyetera mu njogera wabiyisawo verbally naye era still nebiganira nti ignorance illiteracy nti newonayogera era bajjagano biwulira era bajjagano biwulira nti to an extent nti omuntu yavangayo buvi n'akuvuma nga tategedde oyogedde nakuki. Soke tubalamuseeko tubagenda n'ekyaki yaffe weeri Mukama waffe Yesu Kristo Musumba Sekitoleko Peter service zaffe zibeera kuno ku Sunday ku Expo every Sunday ebeera ku Expo kuno saawa 6 bwetandika live mpaka saa 8 nkwegaidde beera ku munnanga ate ekigambo nno kirungi omanyi ffe abalimu ensigo y'emutunda enjigiriza yaffe ogimanyi ebeera deep ereeta deliverance. So mbegaidde mubeereeko tusangibwa Lugala kanisa bagita Prayer Power Church essimu 0756 12 96 98. Amiina. Amen. Era ozemu nobeesibako kyebayita kabandi ku ndongo si kubeesibako naye balina okutegeera nti ng'ojjeko kati manyi kati abantu abasabire mutundwe abali kuno ku TikTok ne ku YouTube ne ku Facebook ne ku Twitter oba gye bayita X balina okukimanya nti kubanga balina ekifaananyi kye basiize mu saturation nti beegulidde erinnya mu kuvuma ebifo by'omenye biwulidde ebifo by'omenye tebite ebikwatagana nakyo yogerako beegulidde erinnya mu kuvuma nti tebasooka kuwuliriza ekintu oyogedde ki ogambye ki bakuvumirawo kona ku ABC tebakulinda kulya ki tebakulinda kuzza kukira bakuvumirawo
naye nga abantu ab'emutundwe kimanyiddwa kirina ku record nti tuli bantu ba mwoyo, abantu abafugibwa omwoyo. Kati bw'oba otandise okukoppakopa ebifutafuta ebyokuvuma nga oli kyayogera oba tonana kukitegera bulungi novuma ng'abanvuma ku mulundi guli nga nkoze video ku Pastor Tom gye bataategera ngikoze kuki njo mwogeddeko ki olw'okuba bo balina omuliro ogwo n'ebbugumu talinda ogambye eki talinda oyogedde ki talinda kitegeeza ki yavuma buki Nenzo namu nesubi ncheka walo na wala ulali akafana yes kano thumbnail olumalo kukalaba natalipingirawo naweereza ngamaze nakuuliza video tamaze kuuliza video mwana wa mukama uliriza video maleyo uliriza video maleyo ekyo ate nonno video nyingi nze omanyize sinyoma video video nyingi abaana abo ze bayiseko ninga zibadde zigenda bagasa nolo kuba yalabyeko kyatayagala navumirawo alabyeko kyatanyu ekitamunyumiridde waawo navumirawo abantu abafugibwa omwoyo lwaki batambulira anti kati kyobola ba Bible gamu Bagalatiya 3 Bagalatiya nyameka nya Bible egamba nti mu abantu abatandikira mu mwoyo 3:2 egambe etya abasookera mu mwoyo kati mutuukiriza mu byo mutuukirizibwa mu mubiri nga Paulo yagamba Abagalatiya mu abasirusiru mwatandikira mu mwoyo kati mutuukiriza bya mubiri. Omuntu yenna ali ku TikTok nga weyita mulokole nengo omulimu gw'okuvuma ozo olwanira Pastor Gundi ze gwe nnwanira nga tonna mulwanira soko uliba mwogeddeko ki yeyita jeri akutaka die hard mbadde manyi omuntu kwolwanira muzeitomu abamu gwe mulwanira yefu abasooka omulaba abamu ku nga temunna kuba twali to an extent twasabirako mu bapya okusabira mu kasiisira abapya awo yabadde okasiisira to an extent nti mutu nono kati nkututte wala waliwo omutundwe bwe yasooka ng'esabira mu kizimbe kino omuli radiate kyaki enene nga eri mu kizimbe kino omuli radiate awo nawo salabawo kati ate kati bwe badda mu kiri ekinene abapya ne badda akasiisira kaali awo mu maaso ng'oyingidde ekkanisa ng'ovudde mu gate n'okkirira awo weewali nga akasiisira muli badda naye bano abantu bano abagulira erinnya mu kwanukula abantu mugamba nedda sebo kiterezi mu kuvuma kale mu kuvuma omukulu yabakinamu omukono bakola gwanakyewa ani abasasula sitaani kuba toyinza kuŋŋamba nti olwanira musumba ate n'omulwanira mu ngeri yakuvuma actually omuntu yenna mukulu ddaani kino kiyige bw'olaba ng'ayogedde ekitajja mu myaka gye oba ng'olaba ayogedde ng'akussa ate bw'omuvuma ate gw'oba musiru nnyo okusinga ye siina gwendi kukkakanya naye nze ndi kuyamba abantu bano kubanga kye batamanyi nti okuvuma kusunguwaza omwoyo mutukuvu. Befeso 4:3 ndi kusomera oluwulire egamba so temunakuwaza mwoyo mutukuvu wa Katonda eyabatesebwako akabonero okutuusa ku lunaku olw'okununulibwa okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma mubivengako wamu n'ettima lyonna. Okuvuma okuwuliddemu kunakuwaza omwoyo mutukuvu anakuwala yeewuunya nnyo ng'alaba ennyumba mwatuula kuba emibiri gyaffe yeekaalo ng'alaba ennyumba mwatuula ebigambo ebifulumamu ate bivuma. Maya abalokole gyeba nokimanyi nze mukuddani nze sikyavuma nze sivuma okuvuma nawe simanyi bulungi nze sivuma era bwe mba sina wakiri kyakuddamu nsirika tekina kyekikujjako kusirika ate ye enkola ya sitaani ey'okuvuma. Ojjukira mu Yuda nalukusomerako wano Yuda 1:9 sitaani bwe yakayanira omulambo gwa Musa nga bali ne Angel Gabriel wanyumizaako naye sitaani n'avuma malayika
Malaika n'agamba Sitaani ti Mukama akusasi Mukama akunenye Yuda mu mwenda. Sitaani yanyinga nnyo n'okuvuma n'avuma. Sitaani yavumira ddala ssebo. Era buli bwolaba omuntu avuma manya alinga kitaawe Sitaani. Eyo mbala yennyini. Embala ya kitaawe. Ng'omuzungu agamba the apple does not fall far from the tree. Mbala ya kitaawe. Kumpi awo n'omuti weegwa. Weegwa. Mbala ya kitaawe Sitaani muvumi. Muvumi wa. Ne Muzakaliya mulaba. Ne malayika yazivuma. Kyokka gwavuma malayika munne. N'amukubirawo eggambo. Era gundi ebigambo byamusobera n'agamba ne bannange Sitaani. Gwe yatusooka mu kintu kino. Nebe kulanga emyaka gy'olemedde mu kuwemula. Kwe emyaka ompemudde Mukama akulamule. Mukama akunenye. Waji? Mukama akola atya? Akunenye sina kyakukolera. Ye sina kyakukolera. Baana mu abali ku social media nga mutuvuma. Mukama abanenye. Abanenye. Nze sina gwe nvuma. Nze simanyi oba nakona. Waba kimanyi botandika okuvuma. Oba olinga kitaawe Sitaani. Onyiga lwaki abantu tovaawo buvi. Lwaki oli mu video ekunyiziza. Ndizoninga nteekako essimu okwo nkubira essimu. Ondizoninge. Okusinga okuba kubanga obwongo bwo bufunda. Kuba omuntu yenna alina obwongo bufunda talizoninga. Ate obusungu bumufuga. Obusungu bumufuga. Tuli mu mulembe ng'abantu bafugibwa obusungu. Ate okimanyi omuntu yenna afugibwa obusungu. Bayibuli egamba obusungu buto abeera musiru. Leka nkulage wano Yobu 5. Manyi ennyiri zonna tuzirina wano. Si yagamba mbwaze. Sizakwegayirira. Mukama azituwadde. Yobu 5 okutandikirawo wulire. Okowoola nno katandikire kulwa kumeka. Agamba kubanga okweraliikirira kutta omusirusiru n'obujja butta atalina magezi. Laba omusiru ng'asimba emizi naye amanga ago n'akolimira ekifo kyabeeramu. Omusiru ye muntu kyolaba Bayibuli egamba nti omusiru ne bamuteeka mu kiro ne bamusekula. Takola ki? Posa Bayibuli ekatugamba. Bayibuli nno omusiru eminako eyo yafaayo bingi. Omusiru Bayibuli etuuka okuyitira omusiru oba musiru nnyo oba beyond repair. Beyond repair. Ozosusiza bususa. Musiru ali beyond repair. Ze nkubuulira. Abaana ba Mukama ekyo balina okivaako muve mu kuvuma. Sooka owulize video omuntu agambe alaba omuntu ne bw'aba avumye musumba kati kuliko ko abaana abanjagala okufa obufi. Naye ezo omuntu ne bw'anvumanga ate mumuvumanga. Sikirabanga nako. Kuba ne mu comment section nayise nga tewali yabali plains. Bonna baavumye ne bagera. Anti omuntu yenna w'amagezi sitoyina kuvuma. Era mpozi ogambanga kimu Mukama akunenye. Mukama akunenye ku lw'ebigambo. Ku lw'ebigambo byo. So kankwogere wanene ekigambo wana akanyiri wanene akalala. Bakolosayi 3:8. Bakolosayi 3 sole. Bakolosayi 3:8 egamba etya? Egamba nti Bakolosayi 3:8 egamba Bakolosayi ono nno mu luzungu abeera Colossians. Omwana gwo oluzungu ali oli mu America oliwa banange. Bakolosayi 3:8 gwe njagala okusomera. Bakolosayi 3:8 egamba naye kaakano era nammwe mugyewo byonna obusungu ekiruyi ettima okuvuma mukugyewo okunyumya ebyensonyi mu kamwa kammwe mubigyeewo kubanga omuntu bwolokanga ate okyavuma nkwewuunya. Bayibuli egamba twalokka twafuka kitonde kijja ebikadde byakola bitya byagenda. Naye osanga omuntu avumira ddala. Ebikadde babisigaza. Sooka owulize story bamwogeddeko ki gwe njagala. Nga tonnavuma. Bamwogeddeko ki? Kubanga ojja genda ovuma omuntu naye ng'ate oli abadde amwogerako ng'awa bujulizi. Oli abadde amwogerako ng'amwogerako birungi. Olw'okubanga obwongo bufunda nowekanga naawe okoze ki? Naye nze mbadde ndowooza nti era okunda kalunewo ku muntu ng'alina kyakwogerako musumba niwe kiba kibi. Nga sinnamuddamu. Soka kutegeera musumba soka owulize. Ono ali mu kuwa bujulizi we nti mwabbanga mwenna kituufu. Bw'ongamba nti kituufu
siba na nsonga lwaki oli muddamu naye ngaba nti alimba era mukola kasome ngaba naye gundi lwaki owayiriza omuntu ABC kuba kino ekyokuvuma tekigenda koma ku nswala nze zekka kikoze oba n'omuntu gwendifenga naye kimuswaza mulabye kampani ye mulaba atambula nabo mulaba mbulira gwahita nabo nze nkuwulira empisa zo tozongamba nti abaana bo bonna beeyisa bwe batyo gwe taata waabwe nga oyina enkola ennungi bantu mu abali ku social media mukozese bulungi obumwa bwamu ojja kulowooza nti odifendinga bwakabaka Katonda nejjukira ebigambo byokozesa obyeyazise mu bwakabaka bwa Sitaani mutundu ffenna tujagala mutundu eyaffe naye tetujja kugidifendinga nga tuvuma ekitiibwa kya mutundu ekirabisibwe n'ekitiibwa kya Katonda ekiri emutundu kijja kulabisibwa nga tukola ekintu kimu nga tukola ebyo ebyegombesa abalala abatulaba nabo okubyagala. Mukama abampera omukisa nze Musumba Sekitole Kopita. Amina. Awo wenyini tetugenda kubanga tosukkawo wabula ate siyinza kuva wano nga sikujjukiza the program eyitibwa The Podium where voices shape tomorrow. Akabonero kafaanana bwe kati wano ku Expo wokka kuva olunaku lwa Monday ssaawa 2:30 paka ssaawa 5 paka olunaku olwokuna buli lunaku Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ssaawa 2:30 paka ssaawa 5 ez'ekiro tubeera Butoola. Ku nsi tukola ebintu bingi nnyo tubeerako n'abantu ab'enjawulo Musumba Peter naye atera okubeerawo ennaku ezisinga so tubeerawo ate bayirawo kibatamanyi bano abantu ndio okumanya isho ya njawulo yesho yokka yosobola okubeera nga tuli live n'otukubira tusharinga endowooza yaffe naye tetukkiriza abavuma bo temujja tetujja kubakkiriza bakadde baffe naye nga omuntu yenna nga ayagala okuteesa ebyensa obanga ensonga zetwogerako oziwuliramu eggumba osobola okubanga oyongerako ekigambo oba eddoboozi lyo okubanga lifuluma eri eggwanga ku Expo TV wokka show The Podium where voices shape tomorrow mbasaba mwitireyo tulabenga tufunamu ffenna wamu. Amin. Expo TV to the world.